ensonga eri bweti Flow yajjangaga n'abagamba nga bwe namba sente z'emiliyoni 2 nina agenda kuteereka ennamba eya mobile money esimu gyenfunira ku sente Flow yali recommended by someone omuntu gwe naleeta bamuyita Sharif ayita Flow maama we naleeta Sharif nga ali recommended by Muna ne Derek era Muna ne Derek be bampa Sharif ne bampa ne sente za Sharif nga ne Sharif simumanyi soogerangako ne Sharif sikola ki soogerangako ne Sharif Muna bampa sente ne bamuna ne bafuluma ne bagenda ne bafuluma Dubai ne batambula ne bagenda nendeta Sharif n'asibira ku mulimu gwa security Sharif yali ali awo Flow yaze mu inbox yamu najja n'amubuuza ani yakuleeta Dubai ne bamugamba Flow yajja mu inbox yange ne mubuuza sente ez'encharging oleeta abaana namugamba employment millioni 7 Visit visa I take 4.5 era sisosero sizikka wansi I take 4.5 when I explained everything to Flow yajja mu inbox yange nga yeegayirira n'okwegayirira ngu tetulina sente manyi nange bamubba ate bwe njagala ye kabuza asobola omubeererawo njagala muleete munaasala ku musaala most times abantu abatugamba leeta omuntu tujasala ku musaala bantu abo batawandamusitubeesonyiwa ne tukola ki ne tubaleka simanyi lwaki omutima ogwoyo gwagala okuyamba gwayamba Flow leero ku makyakera nanjogerera Flow nemugamba Flow ogenda kumpa oba tolina sente zagonda ogenda kumpa miliyoni 4 muganda wo muleete nenfuna deal eya company ngeyagala ba cleaners egaba free air ticket free visa nga bagala ba cleaners naye nze bwe mbatwalayo nina okusingayo 1500 buli mutego w'omwana nosinga 1500 that means omwana zonna zemusabye zibeera zange era nezange zebaziwe mu office bazizza nagamba Flow to give me 2 million oyo mwana agirimu eyo group gye baagala oleeta bakirina Flow miliyoni emu yamuwa obuzibu okiweereza saawa zino Flow agamba mbuyamba miliyoni 2.5 abalala bagamba 2 n'emitwalo 4 abalala bagamba 1.7 kuba bonna bajja mu nkosi yange negamba Flow leeta miliyoni 2 Flow yakwata nemuga agenda kusooka kumpako gondi emitwalo 5 akakadde kamu then visa bwefuluma ayongera akakadde kamu Flow yampereza emitwalo 7 kwe namba ya mobile money nampereza emitwalo 7 nemubuuza Flow ng'osingise sente entono nangamba asatu bagenda kakuteerako leero oba enkya it took Flow 3 days okufuna emitwalo 3 ng'agamba emitwalo 3 Flow yennyini yaŋŋamba muganda wange talina sente naye yalima kasooli agenda mu kyalo kutunda kasooli oba mutunda bagenda muwamba emitwalo 3 then bajja kukola ki bajja kumpereza ezo emitwalo 3 muganda oyo agenda mu kyalo ne kasooli tebamugula tegeera I kept quiet tebamala ennaku 3 ku 4 tebamala ne bateekako emitwalo 3 neziwera akakadde ne balinda ne bayita naye omusajja n'akwata MOL n'agimpa labor contract ate labor contract buli omu agimanyi kuba ogisayinga visa yegeddako it takes 3 days kisinzira ku company abalala it takes a week n'akwata n'akola ki n'egibawa n'egikwata nebaga bagisayinga n'agiwa muganda n'agisayinga ne bagimpeereza bwe bagimpeereza bayitawo ndoza nnaku nga 4 week something like that ekisaawe ne bakiggala kampuni yonna okuteerayo eyo MOL eba olwedde etaddeyo sente oleba contract okukuluma yamitwalo 25 baaterayo abaana nga 8 enali nfunye all of a sudden ne bagalawo ekisaawe kyerigana ne bagamba baana ne basala because of COVID omusajja n'ampita n'angamba Omaru bakaddeyo ebisaawe byammwe nze njagala abantu immediately that's why I'm offering free visa free air ticket eyo chance eba ekoze ki ekuleme Omaru nyonya abansi endala oba nepalo oba ki you come or return your money engenda omusajja nangwa give you money sente n'azissa naye nali planningira omwana omufunira ekintu ekirala because I work in a company as a supervisor ngenda mu company nyingi Flow yajja mu inbox yange n'atandika okwogera wanzibya biki on this camera is the same Flow ajja mu gundi yange mu inbox yange nga nkwana you understand ekifaananyi Flow kyeyakuwa ekifaananyi kyange nga nakavamu owasa mukyala but Flow alina ebifaananyi byange ebisinga nako lwaki yalonza kimu ekifaananyi kyenakawasa it's because Flow abadde ankwana nannyonnyola nga bwe bamanyi bakadamu ebakwana
n'angamba bwanjagala ayina omwami yakola ki omwami yamulekera abaana bla byonna ng'obimanyi omuntu ng'akukwana mu inbox n'omukyala gwasindikibwa gwe tukozesa wa mobile money yawuliriza kudioza kuto n'angamba omwana oyo omwana yazze mu kumuleetera muki muganda we ajje Dubai naye oyo omwana alabika akukwana ompulira neŋŋamba nedda omukyala yenyinza n'okuwa enamba ye yali sibikakakaka mu mitwalo 7 n'emitwalo 3 enamba ye ya mobile money sobola okuwa enamba ye eyawano kwanza bekozanga abanyonzi so Flo yaba mu byokuleeta omwana nadda mu kunkwana Flo bwe yalaba nti postinze embaga yange maze okubasabula yadda mu inbox z'abantu abalala n'abagamba nga we namubbye onfuna omwana yanzibye blabla n'agamba omwana gwe naleeta nga simumanyi tamanyi bankwasa milioni ze 6 wano mu Dubai ne muleeta nga simumanyi nayogera naye olunaku lwajja nga visa ye efulumye ezo milioni 6 nandizibbye bwe manga ndisikama nga Flo wagamba mama sikama nziba abantu sente Flo n'atandika okumpeereza message sasula sente zange ngenda kutimba sasula milioni zange 2 kitundu wano mu Dubai buli muntu asindika sente ku mobile money tumusaba screenshots Flo alina screenshots yandizikulaze sente ze yasindika bw'osindika sente tukusabirako screenshot so Flo yandikuwadde screenshot yennyini gyagambirako mbuno yambeerako milioni 2 kitundu ate Flo omu agamba abantu yasooka n'asindikira emitwalo 7 ezo zonna screenshot waba yazisindika ng'alina obukakafu aziweereza azikuwe nazo zagamba musimanya milioni 2 n'ekitundu abalala bagamba milioni 2 n'emitwalo 4 zonna zibako screenshot yasindikira abantu ono mu Dubai ne biganda nga buli muntu ayogera nange ne munnyonnyola taddamu kunnyega omuntu oyo asirika nangamba mumanye ebintu byammwe ne Flo mbikudde ku kulalabika oba ye muyaye bwe namusaba screenshot yaddira lisiti ya mukama we Saudi gamusindikira sente e Uganda ku Western Union asindikira oyo oba ye mwanyi nawe Joseph Babiti wazisindikira wazisindikira gye screenshot gye yamba n'agamba munzola zino sente zenasindika e Uganda bazikusindikire naye nga mazima gali eti alina screenshot za mobile money azirina screenshot azirina so nemugamba wezi screenshot newaba olesi screenshot ngeraga yajja kwezo sente ebambiwe nimusango ngenda kukwata nzimuoni naye kagenda agenda around kuba already postinga day one tiyamba milioni 2 kitundu n'akwata milioni 2 endala nesimanya abala n'abagamba ku n'abakwata milioni yamba milioni 2 n'emitwalo 4 abalala bagamba yamba kakade kamu emitwalo 7 that means Flo ye mubbi kubanga wobanga okede ku macha nosindikira omuntu akakade ate n'okera ku macha n'obanja omuntu nti nakuwa obukadde 2 kitundu Flo ye muyaye nakera ku macha ne mugamba kuba oyagala nkusasula bezo screenshots buli muntu atuweereza wano sente mu Dubai kubanga screenshots enamba mobile money eyo ndikugende kunamu enamba mobile money kwasindika sente ne mugamba omuntu yasindikira sente gwe wawasindika sente muwe enamba ya mobile money agende gye yasindikira sente amanyeyo records zibaawo obanga screenshot zibaawo oba bagende ku Airtel Money bagambe basindika sente bweziba Dubai abisinamu bajja bawa records kibalemye okukola nze siri wano siri Uganda ndi Dubai naye abali Uganda kibalemye okukola kitegeera kibalemedde ddala okukola namugamba Flo genda mobile money Uganda oba gye ndigwe mwasindikira sente gendayo ogende ewayi walala ku senta baba weri kozi zemwasindikirako sente nga zijja ku simu yange sibalemye akantu aka nababa yetaga milioni 10 zeyasindikira nga nazo evidence yazisindikira sijazeega nagenda kukwata sente naye uyo yagenda kweno TV yammwe eyabakadamu nayogera nti ne bantimba before even byabisaiba ono yenyini yansikaminga naye nga nakwata ne MOL labor contract bandikebedde ne mu system balawo ba visa letter process kubanga ne mu system yaliraga the visa in process until we bagikansolinga kukakadde akamu kayakaddeko ku majana atandika okundima nkuyamba obukadde 2 kitundu abagamba 2 n'emitwalo 4 abalala abagamba kamu 7 nakwata video yange nga ntadde mu sente zange genda zisingayo ng'omuzimu nemugamba Flo sente zange enagina tekaye zange muziraba iye ne mu recordingira video it is the same video gyakola gundi gyalaga abantu kugenda mubbirako namubweza Flo nemugamba obugamba oli w'amazima yagamba nange bali banziba kimanya kunange yanzibetaka kimanya kunange yanziba nakwata message nazizindikira nazijja namulokinga nabende kwa nange abakazi manya bamuba akama so enamba mobile money yiyo they get someone who yasindika sente zimbilioni 2 ekitundu n'ebisigadde bamufune bagende ku center bafuneyo reports zibayo if they want to have someone akola ku mobile
Airtel Center. Mulina, she's my friend. Someone more directing here for one bamutia bagende babanyonye NN Center bagendeyo. They get that recording Zakadaama Musumanyati. Ya sindikira sente milioni 2 oba milioni 2 n'etwali na kwasimanye tu Zakadaama zeyasindika. Kwezibanga wesisi tufu yazisindika. Akole ko kyabalaga. Abipereza yakwata sente. Esa wazino. Omuntu akositize ngalimba. Flow omuntu oyenyini the reason why she's posting me I'm going to be frank with you. Flow ya kude kupana nange. Nza agano kule kila muganda we. Nenga nzali mu process ya kuwasa. It's because I use FM WhatsApp expiring. Newe chiba chitakisa kunyanya technician ngende mnyonye technician nazo. Backing up chats za kundi. Zange. I will look for that technical ways. Expand chaba wanga mba kuwasa. That means aine kino kujja kino nawasiza akademi kasi aine fulani gangi but ya kuteleza change ngenda kwa you understand naleta muganda wenga mbona nete likubeba mumpate muganda walienda alimukola kushagera muganda inamuleta nema nije yaleta muganda we wakola mana jabangu kwenda mukambi ya muganda amanebiri mukamba na musarako visa charge kwa manager ya wao sasa kama manager ya providing visa yo mwana na njawa leo mwana alikuwa employment alikuwa baba sente za cash ukatoka kwa sente cash ngatomula bangana ko nani tuteze nyingi zibagamba ezo mimi nazizo zilinga mukaga nani zitutezo nane nzija if I was a scam nani zitutezo nzija people here know me nze Umar most agents basi nikira abana batibanda bangana ko sima ba agent sibamani n'abana bajja kuzinemba tola ku mirimu kada even send me the money they send me the money even before they have reached here they reach they bafune ne bagenda chekera how comes the flow kaya complaining chekera so flow abanyonyola amazima abanyonyola because when I tell the story of flow banga manokunga even don't give her back the 1M because it's so cash is spoiled my business not spoiling an energy nerinya yangu. Even my family members, not because anyone Omar Sente Zakadaama right to for it. I have to explain myself everywhere because of flow. Chagera. Then the flow, the way she pleaded in my inbox. Singa to kill na got to engage your pleading on the inbox and now you're innocent. Bayambe, Marete. They are in public now. You get a gallery. What they come in say, I take a moon sent. You can imagine I take a moon sent as a soldier of posting. That means they're not young. So, oyo flow amanya mazima. I'm not good at explain what you semani nyoko gerera go explain myself. What you nyanga dem mulimo sorry ojaji. Nafuna flow by someone when I live in Dubai. Someone yamba sente nyingi. Mpate usente ukini mbulie.